Katusabe. Katonda waffe omukulu ennyo gwe yaliwo ng'ensi eno tennabaawo, aliwo kaakano ate agenda okubeerawo emirembe gyonna. Tukwebaza nnyo olw'ennaku, wiiki, emyezi, emyaka n'ebiseera eby'enjawulo bye twamala nga tuli wamu ne taata waffe Mpanga Wilson. Tukwebaza kubanga yagasa nnyo mu famire ye, yagasa mu kanisa ya Uganda ebuna wonna n'enzikiriza endala, yagasa mu kyalo kye, mu bwakabaka bwa Buganda ne mu gavumenti. Tuzze wano kaakano Mukama ng'otuwadde omusika Mpanga era otusangudde amaziga. Nkwebaza olw'abantu abawaddeyo omuwendo okujja mu kifo kino, mbasabidde omukisa gwabeereko. Yogera naffe ebigambo bino bizzeemu amaanyi abaweddemu amaanyi. Ssebo muganda wange obusumba buno azze ku lwa Ssaabadiikoni n'obusaabadiikoni buno, twagala okwebaza otukulemberamu obulungi, tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ssebo muganda wange Assistant Vicar Reverend Isaac Mutabaazi, ababuulizi baganda baffe mwenna, abakulu mu luggya luno okusingira ddala omukulu w'ekika atukulembeddemu mu mukolo gw'okusumika n'okutulaga omusiko ono ng'ekkanisa. Webale, nsaba oyimirireko ssebo wooli awamu n'abafamire baganda ba taata Mpanga ab'ekika, muyimirireko. Abamafumbe we bali muyimirireko. Bw'oba oli wafumbe yimirira. Fumbe kye kimu ku bika binansangwa mu Buganda ekikola ebintu ebyewuunyisa nga bwe nnababuulira. Bakubireko mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Engalo ezo tezimala bafumbe, mukolo guno mulungi nnyo. Mikolo nga gino gitutiisa, batera otuwa obudde nti mujje ku ssaawa 3, ffe tukuuma obudde, naye bw'otuuka ku 3 osangawo abantu abakyakooye nga bawummudde mu nsiisira, 3 ne zifuuka 6. Naye neewuunyiza omukolo gw'effumbe guno ne kutabaako yadde omuntu atagala yadde aleekaana, okutali mutamiivu. Muweesezza Mpanga ekitiibwa, mwekubireko mu ngalo z'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abantu batudde bakakkamu, bakyala bambadde bulungi, abaami ekkanzu njeru tukutuku, tekuliko n'omu atagadde kugwa mu bitaka. Mbongere engalo. Kale bataata mwebale, kambasabi mutuule awo nno nga abavubuka tuba tubasikiriza okwagala ebika byabwe n'obuwangwa bwabwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala munegateko twaniriza abayimbi bano, muyimirireko. Bayimbi bano bakkanisa yaffe ya All Saints Church Emityana Busimbi. Ekkanisa eno eweze emyaka 5 kati, naye tuzze kubanga munnaffe mwayimbira era bw'abeera ebweru ebyetaagisa kwaya, obuyambi n'ebirala. Mukulu oyo ali ku kamera, Johnson Sengendo. Kale bano banne kubanga aweereza nabo kyekituleese wano nabo. Mukama yeebazibwe. Era azze n'omu ku maama we mu mwoyo, mubuulizi ono mukyala Muyanja, y'omu ku baalera Johnson oyo. Amannya gange nze Fred Kironde Sempijja ne Diranti. Wano ate n'abawaba Emityana bangi. Dirante ekika ekyamaanyi, Mukama yeebazibwe, kyamaanyi ng'effumbe. Ekika ekyo ente efaananamu embogo, Mukama yeebazibwe. Era mukimanyi si waayiriza nti n'omukulu alamula eggwanga lino, naye wanti mwekubireko mu ngalo. Era utambala mujja kunkwata ensonga nti waayi munaabaako ebibalonga nti tugambire ku muganda we naye ezitemu okumuzaawukanya ki, nze ndi mwabule. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo balaba maama weka wa mutima atanzaala wa Ngabi.
ndowooza olabye amagezi g'Abaganda oyogera bwogezi n'ofuna bamaama bo mangu n'ofuna balamu bo bakyala bo ne baganda bo. Obwe bugagga bwa Buganda tubukubireko mu ngalo. Ndowooza emyaka gigendanga mu 7-10 nali nina ebiwandiiko byange byenkolako ebikwatagana passport biki visa. Akati nenjogera n'omuntu omu nankwasa Buganda we Sengendo. N'omwezi tegwawera ebintu byange ne bitereerera olugendo olwonna lutambula. Mukama yeebazibwe. Kati omwami oyo nali simulabangako naye nga twogera ku ssimu naye ng'ayogera bulungi nnyo naneeyanjulira ne gy'asabira Kamuli obusaabadinkoni bwe bulabirizi bw'ennamirembe ne tukwatagana okuba twafuuka bamukwano. Nze nazze simanyi naye ngenza okutuuka wano ng'aliko akalambe kitegeeza ye musika oyo ye mpanga yimirira se wubira ku bantu sooka oyimirirewo wubira abeenu akati wubira abali awo wubira abali awo wali ajati akati wubira abaami bali osigale ng'oyimiridde. Abantu abo balaba bazze mu lujja luno bayinza okuba abazze wano 40% nga bagiridde ggwe 60% nga bagiridde taata era tebazze wano lunaku lwa mukaaga lwa kola nga bwe njogedde nti abantu abali wano bonna bo batunulira babuvunaanyizibwa mulimu abasawo mulimu abasuubuzi mulimu ba doctors n'abalala basibyewo amaduuka gaabwe ennimiro zaabwe mafaamu gaabwe ne bajja wano. Tebazze wano no mwana wange kubanga eka tebabadde n'amaseffuliya gafumba mmere yakola ki naye bazze wano ku lulwo ate bazze wano ku lwa taata waffe Mpanga abantu abo. Njagala kusaba olujja luno lwabazza ŋŋanda twali wano mu kuziika kata tubulewo tupaakinga ate n'okusabira omusika era abantu babadde bangi. Osigale ng'oli mukkakkamu ng'otambula bulungi. Kyenkukuutira kiri kimu, togezanga kulekerera kika kyo, togezanga kulekerera buwangwa bwo. Above all, ffe aba Church of Uganda ne Eklezia nsuubira ne bannaffe abasiraamu bw'olaba omwaliiro omutukuvu nga gukubiddwa oba emmisa oba akabaani nga kanyookezebwa bamasheka kitegeeza omuntu oyo abadde atambula bw'atyo. Ojjukiranga okunywerera Katonda. Katonda yabeererawo abatalina ababeererawo. Tojja kusobola kukuuma linnya lya jjajjaawo ne taatawo n'abaakusooka okuggyako ng'oli mwani mu Katonda. Abantu mwekubireko mu ngalo Mukama yeebazibwe. Njagala kukusaba otuule, ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo. Tukubireko mu ngalo omubuulizi ono ansomedde bulungi. Matayo essula 16 olunyiri lwa 13 akusomedde bulungi n'atuuka ku lwa 21. Mu sabbiiti esembayo gye tuyita sabbiiti entukuvu bwe tunyeenya amatabi tubaawo n'ennaku awo okutuuka ku Easter. Abakristu mukimanyi naffe abakristaayo weewaawo kandi abakristaayo abali wano tukutendereza nnyo oli mwana gwa ndiga waliwo omusayi olunaziza kale kubirako aba Church of Uganda mu ngalo ez'amaanyi. Era nadde mmanyi n'asanga abakristaayo bokka naye mwami Mpanga ne family mwebale ndabawo sapula ezeewuuba oba oli mukristu wanika. This is still Mikinda Mityana. This is Kampala Diocese. Muwanikeeko. Walayo abakristu sebo mukulu Mpanga. Katonda yeebale, yeebale nnyo. Katonda yeebale. Engalo jakumwebazanga. Ebirungi byenfunye mu nsi muno kale bivaawa. Abaana bennina mu nsi eno kale bavaawa. Kiba atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi.
kumacha bwe tugolokoka abange ekiro bwe twebaka otulo wira mu ngombe ezo ne mu nnyimba kale mu ngoye envuzi n'amadinda engalo atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye atenderezebwe omukama kale mukama b'omukisa munyanakwati n'omwana n'omwe mutukuvu n'omwepisikoopi waffe Ssaabasumba awamu ne papa waffe Leewo omutuukirivu ennyo kubira abaana ba mama Mariya engalo ez'amaanyi kale waliwo obusozi busatu bw'otosobola kwawukanya Namirembe Lubaga ne Kibuli kandabe bakwano baffe abasiraamu kale mubatolere ku kiramuso kya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akati ebigambo bye byalwe Ebbulaniya bannange bw'obyogera oba tofuuse musiraamu wabula bigambo bitegeeza nti emirembe gibe naani naye n'akuliza nti gibe naani naawe era tulina n'ekibiina ekitugatta mu kimanyi interreligious so twegatta wamu ne tulwanyisa oba eddembe ly'obuntu nga lityoboolwa obutonde bw'ensi ebyobulamu ebyokulya n'endwadde bwe tumala ne tuddayo eno mu ddiini zaffe akatuliki ne bagenda ewaabwe n'abakristaayo n'abasiraamu ne bakola ki kale buli omukwatirako munno mu ngalo gandi tusanyusa okulaba panga mwebala okubeera bazzaŋŋanda eddiini zonna ziri wano mukama yeebazi mukama bampeera omukisa aba Pentecostal Churches Miracle Center Holy Spirit Fire Ministry sanyusa okubalaba webali Miracle Center Pentecostal ankoledde ebirungi nayimba ankoledde ebirungi engalo engalo yimba Yesu ni wangu wa uzima wangu ndele Yesu ni wangu baba wa uzima wangu ndele sirida nyuma sirida yo sirida yeyo omusubisi kirize abantu abo mazikize bayimba ne bakensa ebutambala sina fa extinguisher nambakomyawo kubira Yesu egaleza amaanyi. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Kama yeebazibwe olaba ekiri ekirungi okubeera awamu tulina embanja fena abange ddala okwagalana ekitugatta kyekiraga nti Katonda mubire mu ngalo ez'amaanyi nga tumaze okwetegeera okwagalana kukanya njagala kwogera ku kigambo ekisinga obukulu ennyo buli muntu ky'olina okulwanirira ku nsi kuno. Ennyumba ze tuzimba ennaku zino za bbeeyi ndowooza flow esinga ebbeeyi talazo n'ebirala tayira abamu bagenze bamudibya emmotoka latest model gye ziri 226 bannaffe abachina abajapaani bafulumizaayo n'emmotoka bwetuuka ku mazzi mipiira gidda munda n'egy'ebiwawaatiro n'ekola ki neewuga n'endala zijja tezimanyi jjaamu esobola okubuuka n'ekutuusa emitala engoye n'amasuuti n'ebintu eby'ebbeeyi byonna bijja kutuuka biggweewo weewaawo naye waliwo ekigambo ky'ogenda okuleka mu nsi ekigenda okubeerawo emirembe n'emirembe ne bw'oliba ofudde emyaka 10 kyo kijja kubaawo. Ekyo mukama waffe Yesu Kristo kye yayogerako kye ngenda okwogera. Matayo 16:13 batudde anaatera okuva mu nsi muno aveewo nga taata mpanga bwe yavaawo n'abayita mu ssabbiiti esembayo 12 n'abatuuza wansi n'abagamba nti abange mbadde nammwe emyaka 33 olukwe nalutegedde bagenda kunzita bajja kunkomerera naye nja kuzuukira ngende mu ggulu. Yesu n'ababuuza ekibuuzo ekikyasinze ebibuuzo byonna. Jesus asked them the greatest question the world has ever had. N'ababuuza n'abagamba abange abantu bampitaani. Who do people say I am?
abantu bampitaani. Yesu yali anoonyereza ku linnya, abadde mu nsi emyaka 33, azibula abazibe b'amaaso, abalema batambula, abagenge bawona, bakiggala bawulira, naye n'agamba nti owaayi abantu simanyi kye bampita. Anoonyereza erinnya ne bakola ki? Olwaleero oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mukristaayo, oba wa ddiini ki, ngenda kwogera ku kigambo linnya, the power of a name. Erinnya. Bassebo ne bannyabo mumpulirize. Erinnya kye kintu ekikwawula. Your name is your logo. Batuwa oluyimba bano tereza ebyo. Nababo uliranga bantu obulokozi bonna obutali bwa kitundu obulanga bw'obuwangwa kale tenda tutendereza nnyo Yesu oli mwana mwandika omusayi Basebo ne bannyabo tubadde tugamba nti wano mu Buganda erinnya kintu kikulu tomala galipaatiikako muntu. Era mu buwangwa bwaffe wano mu Buganda mu abaana abavubuka abakatandika okuzaala n'abakyazaala tokkirizibwa gwe taata w'omwana oba maama we kumuwa linnya. Ani amuwa erinnya? Jjajja. Kubanga jjajja yamanya nti omuzzukulu ono azaaliddwa kamutuume Empanga, kubanga Mpanga yali w'amaanyi, yali amanyikiddwa mu kkanisa mu Bwakabaka ne ku kyalo ne mu kibuga, yali muzzaŋŋanda mukozi mugagga. Erinnya lyoyo erigulukukira mu mwana aliwa. Naye bwe tolina buyinza ojja kwegomba omuntu nga wakamumanya emyaka 5, ogenda oteeka erinnya ly'omusajja omubi, omubbi w'abakazi b'abanne, omutemu, omulogo, kanywa musaayi, oliteeke ku mwana limugendeko. Kati jjajja alina obuyinza okutunula emabega eri mu mirembe egisoba mu 3 n'alyoka asikayo erinnya n'akola ki? N'aliwa omwana. Kubira bajjajjaffe abali wano mu ngalo ez'amaanyi. Ennaku ezo nabadde nzitunkana abaana mu kyaki ku Easter Monday. Bavubuka bazze, omanyife mu kyaki of Uganda ndowooza n'ekereziya n'omuzikiti twasazeewo tetujja kukkiriza abantu kujja mu masinzizo nga babadde nga bakola ki? Ffe tulina abakebezi bakukwatira ku mulyango babamanyi bamamakamukamu. Ojja osibye enviiri, owummudde amatu, pale yulisa amaviivi, tukugambako. Tunaasigala batono naye nga tubalambise mu kkubo ki? Kusinga okubeera n'abangi naye nga bagenda kuzikirira. Mukama yewe. Kati ne bayingirawo ne baleeta omwana bamukutte, ne bamundeetera ku batirizo, ne bagamba mutume omwana ono erinnya abengabi mu nsonyiwe. Mwana abadde bamuyita Matovu, ne baŋŋamba ye Rabadaba Matovu. Negamba eri Amatovu ndikkiriza, ye Rabadaba kankozesa obuyinza obumpebwa mu kkanisa mutumye Yakobo. Ega mwana mulekere Rabadaba lebula litukolera. Ne bagamba ndiganye. Praise the Lord. Basema ne bannyabo tulina ebika by'amannya bingi. Mumpulira. Number 1, erinnya lye bakuwa jjajjaawo wano mu Buganda, abamuwanga amalala mu nsi naye mu Buganda tutwala jjajja ne bwaba talina diguli gwazadde omwana ng'olina PhD, tugamba mu byafaayo jjajja aba akola ki? Era nze emikwano gyange egisinga gy'abasajja bakadde. Akubuulira ekintu kye weekanze ku mulembe guno, oba mukyala we yakikoze, oba bizinesi patana nagati uwaayo ekironde ekikutiisa nakirabako omwaka gw'6 lwe baakuba olubiri lwa baffe naye nakola bwe nekivuunuka kubira abakadde mu ngalo. Erinnya erisooka lye erikuweebwa abazadde kubanga ne jjajja abamuzadde, kyekika ky'erinnya ekisooka. Erinnya eryokubiri kyekika ky'erinnya ly'ofuna ng'okuze olw'omulimu gwo, because of your professional. Daga nti oyo Mpanga munnamawulire, oyo Jona omusuubuzi w'ettaka, oyo Mubiru omusawo, oyo Kironde omwawule, oyo Mukasa
makanika, oyo gundi omulimi w'entangawuzi. Erisooka ly'erinnya lye baakutuuma, eryakubbulwamu bali. Namba 2 ly'erinnya eryo lye bakuwa olw'omulimu. Omuntu yenna ku nsi ng'olina linnya lyokka lye baakubatiza nga tolina lya mulimu, ojja kukaaba obwavu ne Katonda munyiivu ayagala weeyongereko. Namba 3 ly'erinnya lye bakuwa olw'ebirungi by'okola. Kyogamba ono gundi omukyala ayamba bamulekwa, ogamba Hajati gundi ayamba batalina, ogamba gundi muzaŋŋanda, ogamba gundi akola kino. Waliwo erinnya lye bakuwa olw'ebirungi by'okola ki? However, on the other hand, waliwo n'erinnya lye bakuwa olw'ebibi by'okola ki? Kyogamba gundi omulogo, ogamba gundi ow'enkwe, obadde ogamba gundi ono atega abasajja b'abanne obumasu, ogamba gundi mpiso teyeesigamwa. Waliwo erinnya lye bakuwa abasajja abatudde wano abantunuulira baakutuuma dde erinnya ekeeyo. Eriyo weriri ery'ekika lye baakutuuma, olina erya taata, naye waliwo n'omukyala wo lyakuyita olw'enneeyisayo ennungi. Abamu baakuwadde erinnya kasita bakuwulira. Abakyala abaganda baatuumanga amannya, wuuyazze kimuli kya ndaggu, wuuyazze daalingisi. Naye ate abamu balina erinnya lye baakutuuma era bakudduka, bagamba wuuyazze, wuuyazze musibira mu bbwa, mugalewo ennyumba, ne baddukira mu bitanda wansi, aba ne bagenda mu nsiko. Mbuuliza munno baakutuuma linnya kyeka. Bassebo ne bannyabo, tukubire Katonda mu ngalo olw'amaka gano, kubanga amaka ga linnya. Njagala mu ddakiika 2 buli omu tunuulira. Okkirizanga omuntu okuzannyirako, bwe ziba ssente muleke, bw'aba aganya okusasula atwale. N'akatundutundu k'ettaka muleke akole ki? Kale ne bweba mmotoka bagibba bassebo tulina omubezi waffe tugambye okkirizanga bwe liba ttaka akatundu ne bakola ki? Emmotoka bayinza ogibba. Mumpulira, omugumu ku misango egisinga amaanyi baguyita name defamation, especially ng'okuze, kubanga tulowooza nti gy'okoma okukula gy'osemba okutuukirira okufaako. Kakati omuntu azanyira ku linnya, kubanga tugambye byonna bijja kugwawo, erinnya lijja okukola ki? Kale abadde awakana buli lwa 3 Juni tulagawa tunonayo ki? Mwami Kamya, eriyo abaana baafadda emyaka 10 naye olw'okuba baleka bakoze erinnya weeriri emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Erinnya lyo omuntu ali wano naddala ng'okkiririza mu Katonda, ettaka lye balinza odijjawo n'ennyumba baligisenda, naye erinnya lyo ligenda kubaawo emirembe n'emirembe mu nsi. Listen, olw'obukulu bw'amannya, erinnya nga Mpanga n'abalala, abantu bangi nnyo baafadda, naye abatudde wano abasinga obungi abamu mukyaliira ku mannya g'abakitamu. Nimbye nasanga omwana, nali mu Busaabadiko lye Namutamba, ne mubuuza wayiggwani. Omwana ne yennyonnyolako eddakiika ngaaga ne ŋŋaana omutegera, nze gundi nasoma bino nkolera eno nkolera eri, paka lwe yasikayo erinnya lya kitaawe yali yafadde. Nti nze gundi nva mu nju ya gundi. Mukama yeebazibwe. Waliwo akantu nakasomako, omuwandiisi wa Fodex yali mulungi nnyo. Statement title yali egamba nti omufu yasabidde mutabani we omulimu n'akola ki? I was forced to read, how can a dead man apply for a job of his son? Kansome naye ngenda okunoonyereza, omusajja yafadda myaka 25, omwana yamala dde okusoma, ali awo anoonya mulimu gumubuze, naye bwe yatuuka ku pano nga wano we tutudde n'abeeyanjula nti nze gundi nva wa Gindi, nzaalibwa mu famire eyali akulembedde mu interview, n'agamba oyo famire mwava nungi nnyo, mumuweerewo omulimu. Mukama yeebazibwe.
olwaleero nkulangirirako omukisa omuntu ali wano ng'omanyi Katonda erinnya lyo lijja kuba ly'amaanyi. Abaana bo bajja kuliriirako. Abaana bo tebagenda kulya kasasiro. Mu baana bo temugenda kuvaamu bakifeesi. Erinnya lyo ligenda kubaawo emirembe n'emirembe n'emirembe, bagenda kukujjukiranga. Lise, tulina olutalo. Ennaku zino oba ozimba linnya okola abamu ne famire mwe tuva mu nsonyiwe, ekyalo kwova tekimanyikiddwa, naye nga gwogenda okimanyisa. Katonda bw'akuwa erinnya akyusa byonna. Mumpulira bannaye, amala okukyusa eriryo ne baganda bo ne ku Google n'ogenda, naye waliyo abantu abali wano tofaayo nga n'ekyalo gy'ova tekimanyikiddwa. Katonda bw'anaakyusa erinnya lyo ekyalo kyo kigenda kumanyikibwa mu linnya lya Yesu. Waliwo ebyalo ebizibuzibu ennyo nga ne bwogezaako kinoonya mu Google nga gy'olaga essimu ng'eyiika. Mukama yeebazibwe. Naye waliwo ebyalo ebyali temanyikiddwa emyaka mingi emabega, naye olw'erinnya ekyalo ekikola ki? Katonda waffe akyusa amannya gwe mbaleetedde olwaleero. Ye Katonda ali mu Bayibuli eno. This is the greatest book the world has ever heard. It has transformed the lives of prostitutes into mothers, lives of thieves into tycoons, lives of lazy people into hard workers and give. Kyekitabo ekisinga amaki kikyusisa obulamu bw'abamalaaya ne bafuuka bamaama, obulamu bw'ababbi ne bafuuka babiliyoniya. Kikyusisa obulamu bw'ababadde banywa enjaga, amannya gaabwe ne gakola ki? Ne gamanyikibwa. Kyekitabo kino kyakyusa obulamu bw'omusajja yali omutemu, erinnya lye ne likyuka. Bamuyitanga Sawulo, erinnya ne lifuuka Pawulo. Mukama yeebazibwe. Yali Abulamu n'afuuka Ibulayimu, ne kikyusa Sarai n'afuuka Saara. Mukama yeebazibwe. Olwaleero nkulangirirako omukisa Katonda akyusa amannya, akyusa erinnya lyo. Listen, oyinza okuba oli wano nga bakuyita Lujuuju, erinnya lyo lisobola okukyuka. Mukama yeebazibwe. Abamu ku mmwe ne ku kyalo kw'obeera osemberera ku bikomera nga mu Kampala kasita kamera zikulegera nti ani oyo ayita kigundi mugaleewo agenda tuliira ekyemisana. Bayinza okugaba kaadi ku kyalo, kaadi 500 bayita abantu ku mukolo, eyo n'ebulamu. Mukama yeebazibwe. Naye nkusabira omukisa, erinnya ligenda kukyuka. Ababadde bakwenyinyala bagenda kutandika okunoonya wabulirawa, twagala kulyako naawe, tukumiisinga nga tetukulaba mu miitingi. Nangiridde omukisa olwaleero, Katonda akyuse erinnya lyo. Tofaayo, tuba tulwana basaba ne bannyabo. Olwana erinnya liveeyo, okole ku ssente. Taata Mukama akuwa omukisa, erinnya lyo libeererewo emirembe gyonna. Sembera wano nkusabira omukisa. Mukama akumpeera omukisa, erinnya lyo libanyibwe. Abazzukulu bannakabirye, bannakasatwe, bannakana, bannakataano, kakaaga, kasanvu, kanaana, emirembe n'emirembe. Kale naawe ayagala erinnya libe lityo, kolanga ono nkusabira omukisa. Yesu egaleza amaanyi. Praise the Lord. Nangirira omukisa gw'erinnya Haji. Erinnya lyo lijja kubeerawo emirembe n'emirembe. Wuliriza, wakati mu kulafuubana mu kukola amannya n'otunuulira katabani n'ogamba omwana wange ono mulabamu omulama kamuweerere. Yalijja erinnya ki? Kawala kange kankaweerere. Abaana baffe bagenda ku ssomero nga baboogerako kalabe kajja kuba kayaaye. Mukama yeebazibwe. Oba okimanyi oba tokimanyi, wano mu Afrika teri ggwanga litaliimu balogo. Weewaawo era tuguloka kiro genda okukola naye mwanange eri abaagala okusaanyawo amannya gaffe n'obulamu bwaffe. Abatunywera emmindi po emukuba engaddeero po ng'akwata ekammengo po. Mukama yeebazibwe. Erinnya lyo ligenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Omukka gw'emmindi gubaddire mu linnya erya Yesu. Praise the Lord. Never allow someone to joke with your name. Your name is your logo. Your name is your personality. Your name is your identity. Your name is your family. Walolabyeko omuntu atuusa na kyani atuuse ti guya atuuse. Guya atuuse. Olw'erinnya eddungi ne batandika okusanyuka nti oyo kaatuuse. Omuceere gw'omukolo gulabise. Kaatuuse. Ekkanisa egenda kuserekebwa. Oyo kaatuuse eddagala lya maama emulago. Mukama yeebazibwe. Nkikulangiriddeko tuke mu famire wabeerewo entiisa, engalo zivuge. However, waliwo atuuka ku mukolo nga guno ogw'ekika
naga nti kituuya atuuse kigendo ekisenge kya mama mwakisibye kigendo sibe mu luka yange gwe esimu zaffe mweza amasimu mukama yeebazibwe naawe afaanana bw'atyo ng'otuuka mu kifo olw'erinnya ebbi abantu ne beekanga nkusabira Yesu akyuse embeera akyuse erinnya lyo mukama yeebazibwe nangirira omukisa mwezi guno ogwokutaano emyezi egisigaddeyo mukama akyuse amannya gammwe mukama abakwase ku ssente zitakwatikako abalwadde abali wano nga bakuyita wandwadde omira eddagala ku makya mutuutu n'ekiro ogolokoka ewaka olinga eyakolayo kafamasa katonotono nkulangirirako erinnya bayibuli eyogera buli kintu kirina ekiseera kyakyo wabaddewo ekiseera ekyokaaba ng'erinnya lyo tekitegeerekeka abadde omulwadde nkulangirako omukisa ekiseera kijja gwogenda okuba omu kubasinga obulwadde nga bakebera puresha yabula sukaali abala ziro takyalimu mukama yeebazibwe waliwo omuntu ali wano nga bakuleseeko na buleesi mu mmotoka abalala bwe baba mu mmotoka zaabwe basika endabirwamu bateekamu tinti oba obayimiriza ne beefuula abassaako leediyo mukama yeebazibwe ekiseera kijja gwogenda okubatwalako mu linnya erya Yesu kulira ogenda kugifulumamu bakubuuze yeggwe si yeggwe mukama yeebazibwe nangirira omukisa gw'okukyusa erinnya mu linnya erya Yesu omwezi gw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana paka Desemba mukama abeeko byakyusa mu bulamu bwo kuba engalo mu linnya erya Yesu ng'okyetaaga Yesu n'abuuza abayigirizwa nti abange abantu bampitaani maama saba abaana bampanga twali tulina omusajja omu gwe twali tuziika mugagga bode y'engeri awo mutabani we n'asituka tabani omukulu kubanga yali mukozi n'amutunira tata takyawulira naye omwana n'agamba Dad, you will always be remembered as the best father the world has ever had. Titata tukuze nawe naye emirembe n'emirembe tugenda kujjukira nga taata akyasinzeeyo myaka oli mu 7 atudde wano 6 5 abalala 8 naye n'abaana batandise okwevuma lwaki bazaalibwa gwe abaana bo basobola okuyima ne bagamba nti bwe tuli batukuze twagala kufaanana nga gwe maama bawala bo bwe bayimirira bandyagadde obufumbo ng'obwo bw'obuddukanya obudde bukyali njagala kuyita olwaleero nkusabire ne mukika nga bakudduka abamu katonda bwakusitula tulina enkola wano mu Buganda abantu aboogera olulimi lwenjogera abamu si bangu muntu n'akujja mu kyalo n'akuleeta e Kampala ye maneja nakandi naye ojja otandikirako ku geeti awo embeera ekyuke ye ogenda okwekanga gwe wajja mu kyalo yasika erinnya lyo lidde luddawa wansi n'akutattana mwezi gumu masimu n'agakuba mu kika kyonna abalala mu famire bw'aba yalimu oba yalina ku mmotoka yazimbyeko enagguloba emuyenga ayagala abeera atya balanga ebintu bizibu bajja kweripako ogwe wansi ofe naye situlako bano mukubira abaana bampanga bano nze neewunyiza omuntu ali e Dubai yeyankubira nemmanya olumbe muyo tugenda kwabya olumbe lwa taata jangu Dubai buulyawo bwedda yetala tusembeza ono babeera Kampala eri ebimu ku byalo ebirungi ennyo kireka tulina be tulabye ng'ali Dubai n'amalayo wiiki eki mula yagendako mu Amerika muyadde tamanyi Luganda ekyo kiki kasoli nkoko kubira sengende engalo ali Dubai naye yeeyisa bulungi omulala baali bagenda kumusiba lubugo Jesus, oh no, Daddy, James ng'olubugo lulimu obuuka nkubira empanga mu ngalo mwagadde sajja yeesibye oluganyiza ludusula mungiriga nolwekyaba Oluganda bw'obeera obulungi mu bika byaffe situla ki bweba mwagala kuzimba nyumba ng'eno ng'emalawo obukadde 10 nga muli abaana 10 buli omwana aleeta bumeka kaki naye bw'onoobeera obw'omuno tasika banno ebijja bibomose gwe gwe bajja okuyita ennyumba yajjajja eyiika senga eddagala emulaga aliko okisigeni omwana wa muganda walimu 6 akola yuneebo bajja kweripako ofe wano mu Buganda
njagala beebaza tewali kiruma ng'okuba ne muganda wo nga tewali kibagatta okujjako okumuziika. Obadde okimanyi waliwo famire bwesti nga bwolaba bakuŋŋaanye waliwo afudde ng'obulwadde buluma omuntu n'emmere n'emubula n'afiira muzigo teri aweereza. Era nze waffe kasi tonsanga mu kuziika tonsanyuke sanyusa okulaba wabulira gyembeera tomanyiyo. Mwana gwe Reverend Katwe kubiseemu serefi gaŋŋaana jangu ondabeko wuliriza nnyo. Ngenda kumaliriza mu nsengeka y'ennono y'Abaganda ekyo kyasengekabwa bulungi mu mitendera gy'ekikumi, lukumi n'omutwalo anti yenju oluggya olunyiriri n'omutuba. Mumpulira abantu abo batono nnyo okwekolamu ekitavu mu luzungu kye muyita sako. Mpa kyakulabirako muwulirize. Oluggya oba olunyiriri oluyina abantu 200 gamba muno tulina abantu 200 buli omu n'asonda omutwalo gumu buli mwezi. Weewaawo buli mwezi ezo si bwe bukadde 2 mu mwezi gumu okumala omwaka obwo bukadde 24. Ezo sente ntono si ntono zisobola okulaakulanya obulungi abaki bajjajja mutuyambe ennyiriri zaffe emituba n'ebika ng'ogyeko okumanyagana n'okulanya tubiteekemukko ekirungo ky'okusonderamu ki sente zijja kuwera. Mukama yeebazibwe. Mpanga ne banno mbalangirirako erinnya mutambule n'erinnya eryo mulitwala e Kampala. Nindiridde okulaba mpanga akeedi e Kampala, mpanga akeedi e Dubai n'ewalala wonna. Mugende mukole amannya mwekube mu ttooki famire yo sokera ku baana bo b'ozaala abana erinnya lyo balikkiririzaamu mu kkanisa erinnya lyo balikkiririzaamu bwe bakulonda ku buwanika tono yakwata sente bakkiriza mu kika kyo ku kyalo kw'obeera. Yesu ng'amaliza naga nti abayi ngenda kufa naye abantu bampitaani. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.